Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munaffe ono ye agamba atya. Eddakiika zo ziri 18 zizo ze zaakayita ku ssaawa emmeka emu kale. Kiki webase? Mama. Fetwakedde dda kukola gwokyali mutulo. Enkuba eto. Enkuba. Eri mu kutonnya. Bannange. Fene waffe teriiyo wadde. Waffe gyeri. Nze bampita Mukunja wangambye ekkubireko. Mukunja gyebaleko lwakuba eno enkuba eri mu kutonnya bona mpulira bulungi. Nkuwulira. Wasiibye wasuza otya ssebo? Bulungi oli otya? Ngendi. Mukunja nina ekintu kyenjagala njagala kundobesezaako mama wange awakana mbu endobeko teriiyo. Abiwakanira ddala yakyasinza okuwakana ne gy'akolera wonna abibakakasana bwetaliiyo. Akolera wa? Akolera mu katale. Akola ki? Atunda binizi biki ebyo byonna kale nga bw'obimanyi kabeegi ebyo bwe biti. Dodo buga mboga biki ebyo bwe biti ebyo greens. Byatunda ebyo. Naye mukatale tabamatiza nti endobeso teriiyo woowe. Abalagira ddala teriiyo osanga atuuzizza ng'abalaga tebiriiyo ebyo baba balinda. Kati njagala omunkakasiza omundobeseze akigwemu aswale. Kakati mu katale abo bamuyitaani? Mu katale nze nakandi kati bamuyita Maama Naaka. Kati onaayogerako naye? Saagala kwogera naye. Kale gwe beerako tovaako. Kale so. Oli ku Beat FM program Sisimuka. Hello? Maama Naaka. Wangi? Yebale. Kale naye gyebaleko. Oli mu katale? Wangi? Oli mu katale? Ndi mu katale. Wadde ogamba ki? Anti kakati waliwo yampadde ku simu yo nti osobola okunfunirayo emboga. Emboga nzirina. Kakati? Ate bintu kino kyanjawulwamu. Diiru. Osobola okufuna emboga za diiru? Nsobola zifuna. Emboga eŋŋanda? Eŋŋanda? Zonna mba nazo. Omanya buli kika kya mboga nkirina. Anti bano baagala nnyo eŋŋanda. Nkitegeera. Mpozi n'ensoga. Ensoga? Naye nawe ova mu kusaaga ekituufu oyagala ki? Anti nkubuulira maama. Mpozi n'enteeso. Enteeso? Kati nze enteeso nzimanya nti. Ibbanga kiri omaze mu mboga. Alaba munange nze enteeso sizimanyi ebbanga limanyidde mu mboga ntunda mboga simanyi nti eno nteeso eno nsoga nkiga ŋŋanda ngisu. Tozaawula? Nze ntunda mboga. Kati ate ensaamya? Naye sigimanyi nze ntunda mboga kuba nze manyi mboga ŋŋanda. Kakati enteeso ensaamya ziba myufu bwe ziti. Zino zetera okutunda eziriko ebikuta ebimyufu kungulu. Bannange nga nakibwadde ssente ze nolwaka bazigula na bbeeyi. Enganda kati enteeso n'enganda olinawo ziriwa? Zonna weeziri. Ninawo enteeso n'enganda kuba n'ezinyo zirina ekikuta ekimyufu ngambye z'enteeso.
nzirina muzimi ngando zizino wano nazo weziri nkubeko giwu okole ki njikubeko giwulire sijja giwulira kakati abazungu abaagala emboga gwe zizo zitunda mmeka ntandikira ku 2,000 okudda waggulu kakati nze ngenda baleeta weno saagala weefuule ate kwefuula kimunange zino ssente sijja kwefuula naye nawe nga bumanye ebintu bya bizinensi nze ngenda bagamba mutwalo naye gwe otwalako 5 ntwalako 5 naye naawe olimba bizinesi yange oba egizanyiddemu gwe tosobola kunyamba nti ngende esukule emboga kunaye gyenzijja ati gwogambye za 2,000 kati gwe gamba 5 omulundi gumu zonna 5 nze ringenda bagamba mutwalo nze ndya 5 gwolye 5 zo munnange nze ntambula emboga nzijja Luweero yiri Kasanda era bwe zibula Luweero nnumba Kasanda mu transport owange tomubala okumanya olimba ogambye olina enteeso kati Kasanda balima enteeso emboga zitusanga muno kati nze nsobola okulinya okuva kuno ogenda etteeso so kakati ekyo kye tugenda okukola twala 5 ntwala 5 awo nedde oba ompiseeko kakati obadde ogamba oti webereremu emboga bwebera ya 15 nkuwaako 2 ntwala 3 bweba ya mutwalo nkuwaako 3 ntwala 7 ompaako 3 ku 7 ku mutwalo iye weefudde mama tubireke nedda tetubireka kati gwebadde oyagala tukole tekufuna weno ntwala 5 tugabanira wamu kiwato abazungu nyizo bagamba sente nyingi oba gumu kitundu oba gumu 3 ne bagaana nawe abazungu balina sente ate kati kyoyogedde ku kyabazungu kati tujja batete anyanze kyenkugamba kiki n'owulira tebagenda kukkiriza sente nyingi nawe tujja baloga obadde ki tugenda kubaloga tujja baloga buli kimu nga bakikkiriza bukkiriza nze omanyi naye gwe bayinza okugaana ate bagenda kugaana bino byenkugamba biwulize kakati tugenda kukola bwetuti nsobola okusiikawo wanene akabuga kange nga katono nnyo nebatwalira ne balyako balyako tebasobola kulemererwa nga bagaana batya bayinza okugaana okulya bali benyinyala gwe benkusiikira nebatwalira ngobagamba this one sweet webinaga bijja kulya nokule tebisobola kugaana bijja nakugula byebitasobola kugula obaddeeki mukatale muloga bulozi bakasitoma ate kakati oba omwakola otya nga tokozesezza ddogo bannange obutale obumanyi endobeso mugiwulidde alina buli kika kya mboga endaamu engisu enteeso eŋŋanda nga mutuufu gyazisubula erinnya lyazo musijjawo nga bulijjo naye ekifuba kyamukutte basooka kwavula oba nze nakikusigidde ku leediyo nedda ssebo kakati konnebeseeyo omuwala kaswadde nkugambye kakati yagenze kukozesa kateswadde batega n'ottega obugwapulizo bulijjo nga batutega mbutale amenyi yange gikasuula asidi nambeera kabowa naye ye alabika ekibuswazizza ekyokwogera nti liyenda bbalo okwetaaga ebintu okuno kwonna kwayondyemu kiri kyekimuswazizza kati awulira aswadde naye nga bambi awayige nti biiti byekola gyebiri hajja tuyino nsigadde ndiwagikasule omwana ogeze n'omubuuza nsooga n'endala nga taziwulirangayo naye munnaye okumpanya bw'akatale awo omuntu agambirawo nti njirina naye jagwekeredde ng'emize gy'abakatale agijjeera gyegyo nsigadde nega tinamponya kabowa abakatale bamanyi otukwatamu tugule ne bye tutalina kugula gwe tolaba ng'ojja nga obeera ne lisiti yo ng'ogenze mu katale tegenda gula nnyaanya butungulu omayiza n'ensujja oziwa ate nga sizirya mukama akutuweera obulamu obulungi amiina Ayubu ndi buyiki wano naye omenye emboga zonna n'omenye amawanga naye ndigwala sigiwuliddeeyo ate ekyokubiri ne maama oyo alimu kalego kalenzi yegendereza abantu b'obutale kati tubeekengedde mukunja agambye agenda tukwatamu Ayubu ndi buyiki wano mukunja nkwagala nnyo nkale